Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okutegeeza olunaku lw'eggulo nti kayimirizza okuwandiisa kw'abagala okuvuganya ku kifo ky'obwa Lord Mayor okubadde kugenda okubeerawo ku bbalaza ya wiiki ejja, Paalamenti nayo etaddewo akakwakkulizo. Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga asinzidde mu Paalamenti gy'abadde akubiriza akawungeezi ka leero n'ategeeza nti akakiiko akateekateeka enzirukanya y'emirimu mu Paalamenti kasazeewo nti Ssaabaminisita Dr. Lwakana Rugunda ayina kumala kunnyonnyola Paalamenti ku bwayiro obwateereddwa mu bbago bw'agamba nti bumenya amateeka. Again, it is a matter which engaged us today in the Business Committee because we have to decide how quickly shall we do that bill. Do we have the time? Will it come before the nominations or after the nominations? So we had a long debate. There are a lot of legal complications surrounding the KCCA Act, but we have asked the Prime Minister, who was in the meeting, to come this afternoon and inform the country what they are going to do about KCCA, especially the Office of the Lord Mayor and the Deputy Lord Mayor. Kino kidiridde Ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Nandala Mafaabi okutegeeza Paalamenti ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kaayimirizza okuwandiisa abavuganya ku kifo ky'obwa Lord Mayor kyokka nga bamaze okuggyayo empapula z'okwewandiisa. Members here made a law. The following day it caught up with them in the 7th Parliament. That is what Okyawalabye done, whom I always refer to. He says we don't want independence in the Constitution. The first person to be independent was Okyawalabye done. I used to sit with him. Omubaka wa Bugweri Abudu Katuntu ategeeza nti n'akakiiko kakirabye nti ebbago lyakoleddwa n'ekigendererwa ekyokulemesa Erias Lukwago ekintu ekimenya amateeka. Nti ssemateeka wa Uganda agamba nti abantu bagenda kufugibwanga abantu bennyini be beerondedde. This Parliament here, 75% of our colleagues might not come back. Experience has shown already 100 and something have lost primaries, which shows that the final one, another will go. So, please don't intimidate colleagues. Okay, I will do that. Members. Katuntu agamba nti gavumenti bw'eba eyagala Paalamenti eyise ebbago kitegeeza nti n'abakulembeze abalala mu disitulikiti balina kulondebwa bakansala. Oba kye baagala nti ye policy tuggyewo okulonda ne mu madistrict nga ba district councillor be balonda ba chairman nga ba sub county councillor be balonda chairman w'ero C3 na wano kibeere bwe kityo. Akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti ke kalina okutunuulira ebbago lya Kampala wabula kisaliddwawo nti kagenda kwegattibwako akakiiko k'ebyamateeka. Paalamenti era esazeewo okuwummuza entula zaayo eza wiiki ejja kiwa omukisa ekibiina kya FDC okuyita mu kamyufu k'ekibiina. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.